Katonda tasonyokera mubi kufiira mu kibi, ayagala akuwa obulamu okutuuka nga amagezi gakomyewo. Kiki ekikomyawo obulamu? Kigambo kya Katonda. Ekikomyawo obulamu kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba mu Baruumi 10:17, Romans 10:17, nti okukkiriza kujja lwa kuwulira. Mulekerawo okusaliranga abantu emisango be mutabuuliranga njiri. Toyina njiri gye wali omubuulidde. Ate oyomba. Naye n'obwamala. Omukazi n'obwamalaaya. Omuwala oyo malaaya nnyo. Waakamubuulira enjiri emirundi emeka? Ate ne bw'ogimubuulira era si gwe alokola. Gwe gimubuulire, tambula. Alokola mulala bamuyita Yesu. Ffe tuli babuulizi ba njiri. Nolwekyo tosalira malaaya musango, tosalira mubbi musango, tosalira mwonoonyi musango, ng'olaba ayitiridde nnyo. Ebibi byonna kenkujjukize, byonna bitwala mu Geyeena emu. Abamu mmanyi okusanyuka kubanga gwe ndowooza olimbira bulimbizi ku ssimu. Kati n'olowooza nti gwe toli mwonoonyi, naye ng'olimbira ku ssimu. Omuntu akukubira ng'oli akulaba n'okukulaba n'omulimba. N'agamba wayi kankuuma emirembe. Omuntu akukubira essimu n'omugamba ndikireka ng'oli awo mu maaso ge. N'obaako ekigambo ky'omugamba gy'oli naye ng'akulengera. N'akuleka bulesa akuume ki? Emirembe. Kuba si kirungi omuntu abanga akulimbye ku ssimu tojjanga n'omukwatako, tomugamba nga nti wooyimiridde nkulaba. Mulekere emirembe, musigaze emirembe. Oba otegedde kye ŋŋamba? Tomugamba nti wooyimiridde nkulaba. Tojjanga n'omukwatako, ojja kutta omuntu, abantu balwadde. Osobola omumukwatako agenda okukyuka nga ye gwe gwagambye nti ali gindi, ng'ate muli butoola n'akutuka. Oli bw'akulimanga muleke. Ewaffe Masaka gye nakulira baga nti omulimba agwana mukkiriza. Bwekkiriza bukkiriza. Naye okitegere butegeezi wabula gundi alimba, bulako okumutikkira. Oba otegere kye ŋŋamba? Kati kisoboka okubanga gwe oli mulimbi, mu kulimba ng'olimmo. Olimba naawe ne weerimba. Kati mu bulimba bwo olowooza nti malaaya yagenda mu Geyeena, naawe alimba ogenda mu Geyeena. Fubanga bw'osobola obulamu obuweere ddala Yesu, weekolemu omulimu. Naye na buli atannalokoka mwagaliza obulokozi.